Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifah Nakawombe njagala wekkaanye. Tobwedda bambuuza kimu tomusajja takuyiwe musajja takulimbe temmeme akayimba nkasazaamu ako kati nnyimba kano akayimba nakasazizaamu ako ka mbu obwedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe oyo omusajja takulimbe emmeme n'emyasa nakabalekedde naye nga bwe budde obutuufu kati mukkiriziddwa mwenna abakaaba mukaabe abakuba enduulu mugikube abalaajana mulaajane. This is the right time to cry. Abataafunye birabo bannange nange nadde neebalira mu bataafuneyo kantu naye munnange nafunye ku birabo nasumuludde ebirabo ejjo ne binnemerawo nga bwe mumanyi we had a very busy day we nannyukidde kumbe ebirabo banketta tumusangewa ku Hoshi Fashions taliyo tumusangewa taliyo buli wamu kweganadde wakugoba bugobi misinde nga munenze sibiriiko ngamba ngani ampa ekirabo ku Valentine tebayinza kumpa kumbe wayase mise kumbe ebirabo agalabo naye nga ndi musanyufu nnyo. Ebirabo ebisinga wano ngenda be unboxing with you guys. Ooh, with you here, with you and I. Shifah ayongeddwa okwagala. Naye nga munnange naye nga tubakkiriza gyasa badde beebuuza nti tukaabe. Yeah, this is the right time to cry. Kubanga munnange ekiro wali twabagambye balindeko kuba muyinza okuba munnange mwebase oba nozuuko kogenda boti mu shoti kongo otambula oti nga kumba omusajja yateezaawo ekimuli nga kiriko ssente n'obisanga mu lukuubo kyokka nga wasiiwuuse empisa twabadde tukyabaganye naye kati soke go ahead start now mutandike musimbule mukuba omulanga gyasigira okuba omulanga simbula omulanga mukwano yogeranga amazima gali kufuula ow'eddembe naye nga wemundabira wano benesinga mumanye amazina laba essanyu ly'abafunye ebirabo naye nga ngenda ku unboxing ebirabo naye nga sina bya unboxinga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road najjana nkumbi niya Cobbins Motel kula ebifaananyi ebirungi eby'omulembe ennyo ddala ne videography ku mikolo gyonna wekwate Hypex Studios togenda kwejjusa era mukwano likakuferebwa bifaananyi ebitategeerekeka ate omala gyogambe Shifah omukolo gwafa singa nkulaga ku bifaananyi naye byafa lwaki ogenda ebifaananyi gye bifiira ng'ate mbagamba wano bulijjo nti Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba obasange ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios ate nga nkujjukiza nti owerabira kuyitira ku Hoshi Fashions and Bridal bayina engoye ez'omulembe nnyo ddala beekwate togenda kwejjusa balina engoye ez'emikolo gyonna both bridal and casual wear ye beekwate azin emikolo gyonna emishanana gown biki wedding dress naye ng'abandaba mukwano. Yes, did you subscribe on when we somagara surprise your loved one? Ate nga nkujjukiza if you subscribed oluva wano dduka mbiro misinde ku Hope Shifah Entertainment nako osubscribing ate nga kantwala omukisa guno okubeebaza banne kakika nankantambula katagala nsumulula ebirabo byange ate nga ntwala mukisa guno okubeebaza bambi. Thanks for showing us love ku channel yaffe empya eya Hope Shifah Entertainment. Mwebale kutwagala mwebale naye bannange ate nammwe abajja nzize empaala mpaka wano biki bino take time ebintu ebibaayo katugeze Nantongo ow'ekyotera her dream is overseas bw'oba otuukidde ku episode 6 where we are right now we on episode 6 go back to episode 1 osooka okalire weetegereza omanyi banaye temina bugumiikiriza naye nga musubscribing eyo
abanoonya business tips osanga Hope Shifah Entertainment, abanoonya tips mu mukwano obisanga ku Hope Shifah Entertainment, abanoonya to get inspired ate muyige mulaninge, ogenda kyusa business zo, ogenda kyusa love life yo, ogenda kukyusa friendship life yo, ogenda kukyusa engeri gy'okolamu ebintu by subscribing on our YouTube channel gye bayita Hope Shifah Entertainment oba Hope Shifah Inspirations. Yes, waliyo entertainment ate tunyumirwa bwe tuyiga, tunyumirwa bwe tusoma, tunyumirwa bwe bannange munaga Shifah ng'oli bulala because nze omu ku abo abafunye ebirabo ku lunaku lwa 14 temugamba nti bizereeti byaze bukyali, but I didn't manage to open the gifts. I just opened one gift. Bannange mwana kyali awo aleeta ebirabo by'omukyala eyaweereddwa ebirabo bya Valentine. Mwana kyali awo naddala bataafunyemu ababa babireeta muwulire obulumi. Yes, you are the right person okubireeta. Jasi yambuziza gwe, Jasi yambuzabuze eggulo mbwe ekirabe kyange kiri eyo ku gundi kugwe ngera kwogerayo ne Jasi naggulidde obugatto buliwa naawe oyinza okwebalira mu bataafunye mpa obugatto bwange genda obuleete bwe naggulidde. Jasi naggulidde obugatto mukwano tutunula nga talina kyotaafunye. By the way, twogera wano na wali Namubiru Justin yangulidde ekirabo. Namubiru Justin my PA. Naye kati Jasi okimanyidde ddala ndi muntu aba ne bbugumu. Kati jampa era wangulidde kiremya. Naye tofaayo nja jambalire German. This is beautiful. Yeah, I know. Ate by the way, nina okuddayo ko nga balina mu winter. Madain wanted them sent a make wanted them sent a make a jazz. This is nice. Again, I knew kapaleka jean and it's a big enough you can even put it on leggings. Thank you banangero omukisagwe anaafuna afunira ddala abatafune bagambye munyumirwe video nga yemukuba omulanga. It's the right time to cry. Mwade mutubuuza tusimbule but as you're crying tongero bagumya nti tofaayo Valentine endala enaatera okujja katusaba omwaka gudduke. Tonyigira musajja kasita birthday ina kye yakuwa tongamba nti ne birthday teri kye yakuwa. This is from Jazz my PA. Eno njajamba ntegedde olwengendo jambala kati munju muno mulimu okusika omuguwa. Eyo wali okusika omuguwa kati tiimu Manchester fans bongedde okulumya ne bampa kino kyekyo mu maaso ne bagamba Hope Shifah, you see the name mubanjagala mu Man U n'aba Arsenal. Aba Arsenal temina kye mukozeewo kundaga nti nammwe munneetaaga. Just oli wa Arsenal okozeewo ki jampa sambala Man U Just owa Arsenal ogamba oti kati aba Manchester bankoleddeyo ka t-shirt bambi. Oli waki munwanire. So this is my t-shirt Manchester United Snapdragon bambi neyanziza naye sina kyentegeera mu mupiira naye mu nsi manyiyo omuzannyo omu gwe nsinga okwagala bamuyitaani omuzannyo gwe nsinga okwagala omupiira. Naawe omumanyi bamuyitaani mumumbuulire abazze bafollowinganga nyina omuzannyo gwe nsinga okwagala. Naye maama bombuuza ne mwasambira banna era nze omuwagizi mwafunye mufu. So this was also a gift on Valentine. So ene sawa yajiddeko t-shirt eno
Valentine gift from a well-wisher. Thank you so much, well-wisher. See a well-wisher, see ampadde bino. So ebyo birabo. As you cry. What? Sina bigambo bya bagumya birungi. Nti watu wafunye Valentine kumatoka abakaba. Nesawa zokala zawote. Kama yanyambe nefuna ekirabo nambwayo nga yabadde atusenga twesimulizaako bigere. Kakati ngenze ku birabo bino byonna from one person. Bannange ngato werabidde okunsinaapinga. Kiki? Kwata. Daba munno. Nsinaapinga obuntu obulungi ngozze mu direction ennungi mukwano. What? Yes. I don't know. Yeah, it's okay to cry. Noba tofumba mmere wechange kantandike ne bino. Kantandike ne bino kino kye nasuze nsumuluddeko. Kino kye nga bwe mufuna erinnya lyono. Alite hope bamuzizaako. Nga bwe mufuna erinnya lye. Nga bwe mufuna erinnya lye tunaamutuuma. Mukwano nange nabadde ngenda beerako ogwo omugendo. Leka mukwano singa nandibadde nange singa nkuba miranga. So nsumulule. Welcome. Just teba kyekiri muno. Wallahi. Soko jjo nyambe kano kanywedde nnyo wano eno. Enjala tezikkiriza. Mukwano mpola. Please. Njayo kali eri. Gwe buli kimu sente mukwano. Onoonya owuliza obubi eyakimpadde nga temuli ssente awo ze tetusiimye. Nedda. Mukwano otegedde otya nti tebyatika gwe yabirapinze. Sinza yabirapinze. Wow. Wow. Okisumulula otya? I know. Nawe yeyo surprise. Mama. Kati wonna enjuza Alinda kale kanza abasumulula oli mukono. Jaso omuntu yeesumululira ekirabo kye mukwano. Bwe batwe bagamba. Omuntu asumulula oba bamusumululira. Wali anti bineeno. I think it's a handbag. I think it's a handbag. From a special person. Tekidduka. From someone special. Munda tolengera. Owulira otya ng'osumula ebirabo by'abalala. I told you it's handbag. I told you it's a handbag. Wow. Second watch. This is so beautiful. Versace. Oh. Just to ensawo. Kanu kagenda mu jewelry, earrings, what. Wekikigwe. Ate namu mulimu jewelry. Olabyo. Kugambe kanu kagenda mu jewelry, bu necklace, earring, bumanyi obula. So you put it in this beautiful. How did they know? This is too big. Let me try. Art and craft. Bane wadde tekantuuka nja kambala. Negwe, nedda bategedde bati ekigere kyange.
nyambala bigendera ku baaga mama mbisudde jasireta mama so akagatto kantuuse oh this is nice ojigalo wala obugatto bwa art and craft nongamba tubugule kumbe kumbe waliwo ekijja abamu tebabawadde lwa nsonga temusiima temumanyi kusanyukira birabo na kubyebaza bino bitte ebbali sinze yakoze figa leero engeri gy'opoozi mukwano tomanyi zipoozi y'ensonga lwaki tewafunye naye nakuwadde waliyo ekirala ekisukka ekyange nina bye nafunye abataafunye mbagulidde keeke mwetegeke you're going to cut cake ng'ebasiibula okudda ku ssomero ne Valentine. Oh my God. Tala mwami kola biseko anakabina kandigide akakayimba kati kenyimba gwe nga bw'oyimba kalimbo obwedda bambu nedda ako kaffe kati ako obwedda bambuuza kimu kaffe kati gwe oyimba kali ani sinze kati gwe oyimba kali kayimba kikali eri atakwagala oba omulaba nganze bwe nnyimba kano nganze bwe nnyimba okategedde nze kenyimba bano yangu obisumulula biringa ebibyo naye laba pose baneerwa kuba enjala tugende tuzikola kankole nti ebwala bwafudde tugenda bukola so jasa ayimba kano mbuno atakwagala oba omulaba yogera nka amazima bakwatibwa ekisaba kuweebwa buzibu oyimba kano nti atakwagala oba omulaba nganze ngamba obwedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe omusajja takulimbe emmeme n'emyasa myana kantuuse nno mu kagero kalabye tusimbudde n'essaawa bagirabye and I have a second watch akaliwo akasaawa leta essaawa yange endala ogiteekemu ekirabye ekira this one the watch and the shoes earrings ziri inside mukano ka these are earrings. This bag is nice by the way. Nga bwe mukuba omulanga ntero bagumya ntero bba n'ebigambo byammwe naye leero sibirina sirina bigambo biba inspiring na bibazaamu engulu amaanyi mukaabe if you want to cry cry. Mulimu baluwa ngejide mu box enene bweti gulaawo leka jasi naawe nvaako gwe omulembezi ba kaadi gwe awandiika ebbaluwa kano kankeesomere nange nsome
njokukuba ekikonde jazz. From yours. Yes. Ebisigadde tetubibalaga. Bika jazz. Bika. Isaac ebisigadde tetubibalaga. Bika ebbaasa. Nkyaba. Bisiringe. Angirira. Tebinaggwayo. Ebyo byo bireka bibisika. Maria chocolate. Ne wandimpadde n'ensoma. Naka. Ngirooke. Kinode wa kinode. Since they know very well that I'm a baby. Just later. Kuna tekuliko nnyo byamanga eno. Eno wogisoma. So, tumutuuma ani? Tumutuume. Baby tumutuuma ani ono? Batuwe erinnya. Mutuwe erinnya lya baby waffe ono. The new baby in the house. Mutuwe kumanya. Mutuwe kumanya. Mutuwe kumanya. Not yours. Okay? And bears are for girls. Because I'm a girl. Alowooza nno adduse. Ani? Naye ani? Naye ani? Tumuwe Trisha. Nedda. Batuwe erinnya. Toyina mannya jazz. Sirisiimye. Kwatamu. It's okay. Wekubiseeko ekifaananyi. Have my watch. Eri omu. Omanye ebintu bye sitera kwegulira obimanyi. Ensawo n'essaawa.
So just it's your turn. Kwake engatto zange gift zintuuse. Thank you, my dear, for being thoughtful. I appreciate. Neyanziza nnyo. Neyanzeke. Okay. So, mubumpimpi tubadde tumanyi etabirabo byokola unboxing. Ate mbiragira muyiye nenda kukola ebyange. Bane jasa obufere bwaki? Si bufere. Kate lwaki mba nnyongereza muno. Ole yadangambye okuwaayo 5. Mukwano tomuwa yafunye. Tampa nafunye. Wowe. Naye 5 galeke bambi yagambye yazogeredde mu $, simanyi 15. Tampa. Nange obusungu bungi. It's okay. Mukwano togwira mwana wange ng'oseka. Kakati mikwana balungi abatulaba. Yes, that is. Nendako. Yes. Ojja kwogera ekikusesa. Cameraman yansesa. Kiki. Naye nga tweyanziza ebirabo. Kati ekikusesa olw'okuba omanyi nti tugaba agamuli aganene gati kati kino kipya tolaba nko kamuli kambwe kati. Ekinsesa kirala. Okay. Bambi tweyanziza. For those who took time to think about, by the Valentine, akuba lunaku olwo waliwo ebimbuzaabuza. Nkangire ngambire kambyetegereze. Naye nga tweyanziza. I'm really happy. I appreciate. Tusimbudde. Naye nga abatulaba obagamba ki? Abatulaba? Bw'oba toyina kewafunye bambi guma. Kaaba. Saawa ze zino. Abamu batandise ku ssaawa 6. Kyemmanyi kati abalala nammwe mutandikira awo abataafunye. Abatandise ku 6 gw'ekiro. Basirike n'abalala batandike. Jjukira omuwala gwe twasanze ekiro yagambye. Ojjukira erinnya lye? Posha. Yagambye nze omusajja kyafunye kimuli Shifah naye yampaddeyo 2 nywe bbiya. Naye ali ne baby mama we. So naye but she got something. Omaye omuntu amanya yamuwaddemu ssente yeekolere kyayaga. Kati mu mbeera bwetyo it is okay regardless we move. Yes. Naye nga byo tubaagala nnyo. Mubirabye waliwo ne bye tutabalaze bye mutalina laba. For security purpose. Nana tweyanza nnyo ebirabo nno. Pata weyanza. Kozi yani. Mbadde nti neerabidde. Sigamba linnya. Zambia. Tweyanza nnyo tweyanzege ebirabo. Naye nange yasumuludde wandinteereddemu akange. Nkwano wale wabifunye ddobi. Mbiyina ebyange. Yes. Tuwakana bane oyina ebirabo. Ye nina ebirabo byange. Nawe kenyini oli kirabo. Era nange ndi kirabo. Naye nga mikwano nyongera obbajjukiza nti mugende musubscribinge ku Hope Shifah Entertainment, Hope Shifah Inspiration. Togenda kwejjusa, ogenda kuvaayo kubeera eyo nga ate nayo family ndala ng'oli mupya nga like mindset yo egenda kukyuka mu bintu ebimu wano na wali. My babies waliwo yagambye kyokka nze namugulidde ye teyampadde.
Ntiani yaguze. Message ngisomye ku macha. Musimu yange. Mbubangulidde. Asigwe. Naye just ayagala omugumye. Aha. Nange olumu ebigumye abinzigwa. Yagulidde ye ne batamuwa. Bannange. Nga ye mugumye nga ye bwe yagumyani. Ganna abantu nabo noba okuberera osimanya bakabala Valentine abala simanya bagira baki oba mu ekintu kimu n'omutima gumu ate todda nti obanja linda oluddako nzalabye nabagulidde abangulidde yabadde asaana ne bamugulira gomesa nti ayagala ebira ate gomesi mbi nedda muwala muto ate omuwala omuto tayambala gomesi nze ndi muto sijambala naye nga tusale keeke y'abaana bange abadda ku ssomero nange nabakoledde Valentine gift bagireete just tugisale tubagusalire keeke yaabwe they are going back n'abalimbye mbu Valentine wange maama wange olimba oba weegumye olunaku lwadde lwabaagala musiro omwana kati wano tuyimbewo buyimba ki which songs should we sing ajje Joli naye agenda ku ssomero yalina n'emisango bannaye ajje tumulabeko naye nga musubscribing Valentine surprises zikyajja tuyina nyingi in stock nga wemanyi tetusobola kukwata video 20 omulundi gumu zonna tuziteekeyo wiiki eno yonna enetandika bagenda babalaba Valentine surprises kati guno gwonna omwezi osobola okusigala ng'okyagabira bakyasobola okusigala nga bampa kati ku birabo bino bakyasobola okunyongerako million 5 endala kisoboka simanyi mama okay but my Valentines forever mbalete my forevers my Valentine forever I celebrate my babies my kids mama they don't got crushings colors jangu mami ogikwatemu jangu mami taddugaza mwana wange ono ayina mukwata mu keeke nga wamukwata kati jangu mami to bomba temuleeta kambe gisala kanjiwa omwana mamiria mayogena jinsi yes baby wange muzze muli getomanyi bomukwata Little Hope sokolage Little Hope soko mulage mwehaga mami bana ekibebi kirungi I know okay bani akisimye yes kizeemu muli bambi mami Kanstulem Stulem okay. Mami akutani kyatakwagala oba omulaba yes teka mukamwa bwe banajjira abagenda ogisala aiza keke yange ogirabye bulungi mu snap mamiria tekyagala liya naye mama eat bane in my bag bampeemu bu wipes mami boo eyino wano it's okay obudde bonna atukwatako bannange temwagala keke who wants cake and you want wow ai just antandise
kati ani mbuno gwakaabira ne munnange bwe tuba tetuli wano mwana gonsekera naye bwe tuba tuli mugundi jasinyongera ate kati yafuuse mukambwa nkuba oyina n'emisango gwe wandi behavinze aliwo ani atazze wulira obusungu bw'ayina igwe nze tontawaanya oyina emisanga to kale genda gy'oyagala genda minye what is the knife it's here so I want to tell you that I love you so much. Do you know anything about Valentine? Do you? Mujhe this side. Yes, now you refuse to put back my baby. Aliwa, come. You've seen my gift? Yes. Omanya ali mu colors ezimu ne little hope. And you want bear? Yeah? You want? Bear are for girls. Bears are for girls. Ntera ayibambi aliko akawuka. Ba boys bazanya mipiira, bavuga bugaali, bavuga mmotoka. Yes? I'll buy you a bicycle. I'll buy you a car. Ferrari. I'll buy you. I already bought you a smartwatch, but you misbehaved. Nenzibaterekera till next holiday. I'll first see how you will behave, then I see what to do. Tema uganye nga tetuliwo. Okay. So I made this cake for you because I love you so much and I wish you well in school since you're going back today. Sicho? And I'm going to miss you so much. Yes. Even you what? Kamba we mungambe. Even as we are going to miss you. What that? We are going to miss you so much. Okay. We are going to miss you so very, very much. Wow. Walidima. Onamusabulamu emboozi. Zikyakuluma. Zawona. We are going to miss you so much. Okay. Ani? Wanna kalema. Much. Yogera nnyo. Much. Siwulira. Much. Wogana nnyo. Much. Yes. Kale, bane mujje tusale cake, it's raining. Ani kwata. Musale 3, 2, 1, 0. My Valentines forever yemwe. Forever, forever, forever. Forever, 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 forever. Wow. Kale kamba uteke ya so one. We're going to eat from the house since it's raining. Ngena twalirako ne Hajjati. Namutwalira. Kare. You have this.
Kambawe ne kuno, as you walk into the house, you eat. Yes, my love. Who's there? Someone is at the gate. Hey, gendo, gondi. Kale, take your cake. It's okay, you can open. Put your cake there. Mubuuze first. Naka, are you okay? Eh? Oh, that's nice. Naye Annie. Naye Annie. Shifah. How are you, Annie? I'm fine. You're fine. Kale mtwale mu nyumba. This is also yours. Even the other one is yours. Ni bannaye amaddu gamuli bubi takoowa cake. Kale bannanga abatulaba, the weather's changed, but I love you so much. Stay blessed. Mbajjukiza Hypex Studios bali Busaba Road najjana kumbiri ya Province Moto kula ebifaananyi eby'omulembe ne videography ate nga bwentyo mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal located at Shell Bulenga weyitireyo ofune engoye ez'omulembe. They have come for them. Bagenda batwala batya mu nkuba? Agenda batwala mu nkuba? Okay, mbagala nnyo ndi ku 070256 bulungi 0702562157. Yes, ate mbajjukiza mwongere okuvotinga. Team Jessica, Team Shadia nabagambye tuli ku 0702562157. Abasinga mwasindisa obululu obufu twabagambye strictly videos byangwa tonone bino. Strictly nabagambye strictly videos mukozese record yourself and send ng'otunyonyola. Naye ate muli kusindika audios oba otuba tetububala buba bufu ye mikwano mwe abatandise okutta obululu mwali mugamba nze. Kale mbagala nnyo, bye bye, ciao ciao. Ebirabo enkuba n'etonnya. Kino kibalekawo abatafunye. Najasi nange kankuume ebyama byo biri safe with me. Yeah. Nenga mwelaba, we love you, bye. Nayenga laba entambula y'abafunye ebirabo. Batya wale mukikola jjajja Semanda kye yatugamba tewafunye ebirabo. Jjajja Semanda yagamba tutambule tutya? Bakujjajja Semanda oba wafunye ekirabo otambula mu kooti. Entambula siyo. Nedda. Kuba olwedde bw'otambula naye era tewafunye. Mwelaba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifah Nakawombe. Tusisinkane nate.